Yemwe ba dokita ani dokita agamazino zina amazina bagayita mukebera ezo lumoli tutamu omuntu moyo kayimba kayeko basobola bajja batubala bisizaako tuli mu program ekitobero amanya gabulijjo jajja Bruce ne munange mutawe masiginali mutawe abakyala bampita nnyo masiginali. I'm not for sale to person who is under the age of 18 and please when you are drinking me drink me responsibly. You get it. Like that? You are drinking is quiet of oblivion. Kulaba. Ni bulungi. Muje baliko. Eya Katayira wali ejjako. Katayira? Bali bansukako bususa abakyala nga kye bankola. Nalyo ndiyina amanya munana. Ng'otayira. Kati. Ero lyakozesa ku channel ye eya YouTube. Era oba mwagala ku YouTube omukulu ono genda ku Katayira. Katayira? Ngomaze ojja kuba maze okukola subscription. Oh ye subscription. Tubalabisizaako ne tubakulisaayo mu mirimu gyamwe gye mukoze olunaku olwaleero abakyaliyo bamukyaka kalabya mukama abateremu obwangu mubeere nga munnyuka muddekeeka muweboddeeka dayo wakana akaveera ati nno gwe weebaza abanyuse waliwo ate abagenda kati nga bagenda kukola bw'abantu ogenda bugenzi tubasabira mukama bateremu emikisa babawo kye musiga okwagala oyagala sente azikuwe oyagala mukyala naye mufune baana gyogenda okufune mukulu ng'ate agenda kukola ate kati omukyala agiramuwa kuba abamulesiwa okay waliwo n'abagenze dde okukola kati nga bo bagenze kukola nga baagala basajja nabo tubasabira mukama katonda waffe wamulungi ono w'ekisa abawo abasajja bemwagala oba munaana wagenze kukola wali ku ziri street muzimanyi street zammwe ezo street zammwe nkusabira mukama akuwa sente nyingi olwaleero oleme kuddayo nkya Bruce nina amagezi. Nina amagezi. Kati olofa abayitayo ate fa abagendayo. Abagendayo. Azabaleme kuddayo abako wase. Nkusabira mukama akuwa abantu 40 olwaleero n'enkyo osobola okutandikiraawo. Naye nebuunya kubanga bweba mmotoka ekoowa n'amafuta ne gaggwamu bo baggwamu amafuta. Kati gwe tomanyi lugero lugamba nti ekitaggwawo kikuwa engaba. Isoke kale basema de banyabo tubakulisaayo abamu kufa emikolo gikyatuuba ne wakubadde abamu babadde baagala okufuka akantu ko bakufunako abaali baagala okufuka mu nva z'omukono omukodomi teyagenda kati abamu kufa kati zenga jjajja Bruce ne munnango emikolo gikyatuuba tukyali gwawedde omukolo naye nga ffe tukyaliyo naye nga mbutufu tuli mu nnaku tukyalimu omukolo tuguliko naye nga tuli mu nnaku oli mu nnaku nze nakyusiza kati sikyali mu nnaku tuliye gwe n'osiga n'ovaayo kati bw'ovaayo nali ngeze kola fulu figa kyagenda kukola ku mukolo yasuubiza okupama fulu figa nasuubiza nasaba ne bajjabo zirombozi zaba ayiwe kino mulimu kulaba kitobero nejjajja Bruce nange masiginali we tuli nnyonyonyo mugamba mutya wabadde okyaŋŋamba gundi sheekhe abantu baavuddeyo sheekhe buzaaka kyewakoze tekiriiyo tosobola kwogera bwotyo otandika otya okwogera bwotyo buli omwe naawe ndowooza kati gwe n'olowooza ki yayogera bulungi yayogera sinagamba bwe yayogera bulungi naye ate oba yayogera ate era sinagamba nti yayogera bubi kwegamba ffe tuli awo nze ndaba nga yayogera obulungi ndaba nga yayogera obubi naye okusinziira mu context gye yali ayogereramu ebigambo ebyo byali birungi kuona eyavaayo yali talina gwabigamba yali abuulirira lwaki mumujemize yali abuulira abeera ate nga yali talina gwabigamba yali abigamba abatudde awo yali agamba buula era yagamba buulaavu nniga yayogerako erinnya ate ng'era gwagamba era yabiyimba mu luyimba kati ye yabiyimba yali abiyimbiraani waba yabiyimba yali yabiyimba nga noono yabizeemu n'abiyogera ng'ate ono yava eri naddeeno bala bategeeza automatically bw'ogatta emu n'ogattako emu n'oyawulako bbiri n'oyisaamu bbiri olaba nga equation y'emu tutegeera bw'ogamba mbu eri yabadde yakwata ku kisogasoga
Ekimusula mu mazzi katena atengeetera ku lukalu oba otegeeza ne mazima ddala muzaatu amanye ekisogasoga kyeki manye ekisogasoga nga kiba kikakigo kale tekyandi tulumye ffe naye how can you say nti woba kale ng'oyagala alinga maama wo mama tuleka tuvene ku you cannot just come here and say mama because of someone's mother you have to be very serious okuba muzize yabyogedde ani yabyogedde yabyogera ani yabyogedde munoonye who said those words kasa musiramu shehe nze sikakasa nebyenjogera sibitegeera tuliruddawo ne bwe tuli simanyiwo tuliruddawo tubiveeko batuwe endowooza yaabwe naye nga ebyo ebigambo bajja bikutuuza nze sinaba kwogerako musheke eyabyogedde sheekani basheke bali bameka bangi basheke bali bangi berondeko eyabyogedde nabo batandise waliwo ne sheeke mulala yavuddeyo n'agamba bayo wetonde yetonze yavuddeyo n'agamba mu buwandiike mukutugo ogwa social media n'agamba please you man you should grow up you are my boy oli kaana kato nnyo oli kalenzi kalungi in fact gwomu kubasinga obulungi mu Uganda nasebo tetugenda kukkiriza tuli baana be fe tuli kaana kambaata munyize lwaki muyina ennugu wamma basebo ne banyabo tuwe endowoozayo ku bigambo sheeke byeyayogedde olowooza sheeki yayogedde bulungi eshe yabadde ennungi oba ng'ogirabamu ebituli oli wadde mutululira otya tugambe bw'oba togirabamu bituli tugambe bw'oba ng'oli awo nampa wengwanga ffe kubanze ndabamu ebituli sirabamu bituli ndabamu ebituli sirabamu bituli ndaba kituufu si kituufu ali kusimuka waki ni bulungi gyogamba otya yagambe tali for sale to children under the age of 18 nange nkwagala sweetie ayo above 18 ntegedde ndi mu kirasi sweet muzaata byayogedde byabadde byamukodde weyabire tugende mu maaso naffe tumwagala nnyo kwegamba omuzadde kyokka kyekikyamu kyokka okimanyi noono laavuniga ani nze mpasiza wama switi oli mutuufu twakowa bulavuniga kyeyataddemu ekibi kyekyamaama jaja brusiskaira ate oba yotamu oba nagodako teguba ekisogasoga kati gwe wokutte oliko muvule oba naawe okyanu biri kiriya sipicha yabadde kiriya kale mukama akuwe ekiwumulo mukama akukuume kati bayambe tukkirizeemukko naye ate era bodde ebbali bw'ogamba nti maama nti ne maama yakoze atya simanya yakoze atya agambye ekyamaama ekizampo nagamba mujuliza nnyo bamaama genda owase maamawo yabadde ekizampo yadde kitegeeza sheeko oyo asooka n'asengejja ebigambo nze mumanyi halo haliyo ali mu kunywa kagundi ali anywa caayi kani kano ka delicious meal with gundi kali mu kakokakola oli kakoko taata kati yalidde omuceere gwe n'alya naye ali mu kunywa kakoko halo wakinyabo bannayitulugi ugamba otya buli bwawulira abakazi n'obwomu wamma tuwa amannya go negyokubidde maama nze era ntegedde oyo nante
oli Busega Busega oli kitundu kyawo sweet Busega mwennyini kanoonya okujja okukunoonya kanaakaana Busega wengira we wali toilet zaffe kale wamba tuwe endowoozayo ku bigambo bya sheeke Sheeke yaje muto atiya talina wasobera wonna ebigambo genda owasa ennyoko genda owasa ennyoko ebigambo ebyo okyo kigamba ng'omuntu oli olumu nga genda owasa ennyoko nedda yabaze mutuufu yes very right kale naateza tandisa okweraliikira badde wakujja sikyazize ono neyoki Wama sweet thank you very much you are very welcome yabadde mutuufu emirundi 10 nze nange muwagira naye ewatuufu ogwawo ewatuufu ogwawo kuki ku bigambo ebyo ebyani ebya sheeke wow ono basebo nebanyabo gwendiko sheeke gwendi naye wano mawube ani ng'ate zaamuliraanye disonto okay thank you very much mugen balagire Facebook page yaffe halo ogamba otya bro ndi bulungi gyeseba ogamba otya nzikitebe kyekiganyi ate wali kiganyi fe tuli bulungi nnyo amanya ne gy'okubidde omukulu nga yesaze rediyo yo omulabye obitegeera mbitegeera kakati nze promota agagama Ibrahim Binasha ye papa kakati ku mulama sebo ebyo byonna byandibaddewo naye maama ekyamaama kino ekyamaama okitegeera boyi yagamba ekimulumaye maama taliiwa kale asirisise ng'abaddewo bwekwasa teri kirala wamba nange kinnuma Bosi mwana design nzo nyumidde nnyo naye weesiga ku maaso weesiga ku maaso bukyobo kizigo gyangu kikulagirire mwana tulabire gagamero bosi omugambe tumwagala nyo nze ebyebekulu mpagira leema ebyebeko mpagira leema okakasa nze njagala mbabuulire nakuza omwana okakasa rasta yabyogedde muti mubeera ku mikutu yagize bali nze ebyebeko ndi waleema namukuza bulungi byebekulu hello kola ali ku simu ng'ogamba nti aliyo kale nawe gyebaleko amanya naye wokubidde okubidde wa shaki kuva mukono aha twambe endowoozayo ku bigambo bya sheeke endowooza nze ndi otegedde kyaliko endowooza aliku talina wangu alinga ffe endowooza ndiku walowooza tamanyiiwo naye nga ga mazima batuufu nga tuze mazima omukulu oyo yayogedde bulungi speech yabadde nungi naye ate ludda ogirabamu ebituli mwebiri obushakire okomyewo abasajja abamu nga kisogasoga nga mubutuufu nga ne balubu ne bwekuba mu nnyumba balinye ku katebe agenda agiteekeyo waggulu nga tasobola kukola ki kutuukiriza nsonga kutuukayo waggulu kuteekayo balubu kakati beebo omuzaata be yabadde ayogerako ng'oluguudo bw'aba akutwala Masaka akoma Kyengera kale maama mwebale nnyo gwe ne buluusi mukama abawe ekiwumulo ky'emira bintu byemwogera buluusi wano omukulu abe mutibi yagamba kiseesi mutwala e Masaka nga byayagala abisaze Kyengera waliwo ayise wano linda kumbadde mu alo kale nawe ugyebaleko ssebo amanya nze namba 10 Faluku Kiyosiki ye Kiyosiki agamba te Faluku yesebo teka muntu wabuvunanyizibwa ye muntu gwabamu gwe tulabirako nga tubatwala ng'abantu ab'ekitiibwa naye mu bintu byayogedde omanyi obusiramu bugamba oba oyogera ekintu kiba kirungi nnyo n'omala okukirowoozaako nga tonnakyogera n'osengejja naye teeka ayogeddemu kennaki mumufunze ku bigambo by'oyogedde olinga agamba senga teyasengeze
seeka yayogedde naggi n'ogamba omuntu ngu agenda awase nnyina omuntu omukulu ogamba otya bwe awase maama we gwe waba kiba kijja gwe oba yabadde awa ekizampo teyagambye nti gundi genda owasa nnyina aba gundi yagambye yakali ekizampo ze mu ekizampo zonna yalabyemu eyo kuleka kusaba bwenavuniga tugende mu break Faruku mwesonyiwe katuveeko tugende mu breakfast lunch of the supper tugenda komawo n'akayimba ka halo namu halo yenzeke gwe wali omanyi kusirika bikyuka tugende mu bulago bw'abakama baffe basabana bajaba temwerabira 97.7 Record FM ye radio gy'olina owuliriza temwerabira nti Coca-Cola yabaleetera gundi ekirungo bakiteeka ku butto wa sunflower gula butto wa sunflower ogule ekicupa kya Coca-Cola ekya 1 lita ogule n'omuceere gwo ekirungo kigenda ofumba omuceere gwo okuwomere n'ababakaago kiri ku cupa ya sunflower kwe kuli endagiriro ey'ebirungo by'ogenda okukozesa ofumba omuceere gukuwomere ogulye n'abewuwo nga kuliko ecupa ya Coca-Cola kati bw'omala miru ne bagiyita batya every perfect meal deserves a Coca-Cola eboto Miki and them Pulo. Miki and them no. Ofunira wabo olumyo no olumya no. Toina ofunira mu lekyona. Rose. Ofunira wa kulumyo no. Hey! Basaba ne banyabo. Ebigambo byengendo bakamba tebifa mu kamwa kange. Naye nga gwo byogedde. Tebifa mu kamwa kange. Abantu bakambwe naye nga Nina Rose big up my girl like Ugandan property. Ugandan property. Ugandan property. Omwana jayo property. Omumanyi. Kiki ekyo Bruce? Property. Tagambe yo. It's a Ugandan property. Hey! Azukiza kaliya kayimba. This is your property. This is not my property. This is your property. Kale, basabana bajja batukobyewo esimu zikule 0200 balago tukubirako tuwe endowooza yo ku bigambo Sheikh Muzata yayogedde ku mukolo ogwa omukyala Rema Namakula awakaseko ne Dr. Sebunya. Abantu berungujja nga temukuba masimu. Bebase. Abantu bezana nga temukuba masimu. Bakubala ko temu. Kiki kyemwagala? Can you call please? Bali mu infrared ne Bluetooth. Ne mwe bala. Bali eri ali kusimu kabalo. Yoyo. Wajisebo. Ogabota sebo. Jeje Bruce goyogera naye. Saidi jobwako tukitegedde. Agwako Saidi jobwako njitegedde. Choko kimanyi mbone kala ze twayambadde era nazo zirina Saidi. Kala. Twale eri. Tere muntu ayina wananyine ku kala. Zirina Saidi era. Bakwero je ndi musimanyi oba ye tufu. Kachungwa. Bali we bagira balaba yero. Bwebere nebera kachungwa. Akati nze nga bago yambadde muchungwa. Neje Bruce uno butayi obujjawa twogezana. Bulo butayi nyino mwana abuleeta designer wange. Bamita Sentongo. Omwana oya. Sentongo. Omuteke. Sentongo muteke. Hello. Waje ali kusibuka abalo. Kale. Tokaba. Abana baba no bazo. Anso kenso mono. Faluku falosiki agambye. Tunyumirwa banange. Guy for the ship. Na Lubega Ross na gamba naye atuse. Ono Faluku falosiki omumanyi. Mumanyi. Oyo ye dereva wa Team Maulana and Rain. Team Maulana and Rain mugamba mutya. Nete munasa sula. Mpise wakalanga. Nendako. Temunasa sula.
omuntu bwakola transfer kati nga mu mupiira omuzanyo bamujja mu tiimu eno bamuteeka mu tiimu eno basasula tiimu eri mbabanja lindako Maulana Andrein atokusingira ddala Maulana nkubanja ate omubanja kimaulana ngambye bakwatirako essaawa yonna ngenda kutemako omutwe nenga Maulana essajja lyo lirina wano nze ndirina ndireeta essaawa yonna Maulana nkubanja yaŋŋambye naŋŋamba alina sho nga 18 jajja Bruce omu kubagenda okukola akamalayo embwetagenda mukayimba bisuuka n'okuddayo ku masimu gammwe temwerabira ennaku z'omwezi 18 Theatre La Bonita obuwoomi bw'olulimi Oluganda mu nnyoko ekekayimba ate olunaku lwekya tuli Masaka ku Maria Flo eyo lenjirova gyolaba si yange si ya musawo kati kapulinti ke yali ayimba kali kapulinti ne kapulinti kolabako kange kapulinti ki kanaka akavaayo wali wa twogera ku pulinti twogera ku bakyala nga ononi yava Diamond Platinum betwogera ku bapulinti bazabi zali gwe mwagala katika nkubuze bwava wa semwangu nagende wa bijja fumire walala nadde wa Diamond simuyimbi bwava yatalina kudda wani namudawo ne mutulu twembo muli tiimu amuza katika tutwalemu Zali Brown asinga obulungi mu nsi yonna kibalome twalamu Zali Zali boss lady keka pulinti yes neka Zali kolabaawo kange ebigambo byo ngenda kumubuuza ndaba babituufu mugambo mukulu mutawe Katayira yagambye mu after njogedde ekyo kyoyogedde tuli ku show aba amasimu mama twerabidde abasosolo media soma biriya batwogera ngo abasosolo media mutusanyuwe zentamidde n'okutegera sitegera newendi simanyiwo tugenda no basi maspeed Nalubega Rose agambye jajja Bruce zendowooza nange siri muyembe mukulu weetereze naawe mbikoye oyagala Nalubega batandise okulonda oli mukoddomi wange mpe enkoko ogeze ne mungabi Bruce wava mufumbe n'ogenda mu benkima n'ovaayo ne mungabi ozze oyagala Bruce kikite mutu oyagala enkoko ngenda sooka nkuweka ekiwawaatiro kyayo ndabe oba gye ngende enkoko Nalubega not giving you out before they give me my good anagamba era n'agamba muzaata tumuweeyo nga sadaaka omwaka ogujja kwisi akomererwe basaba bajja ebigambo si bya Muzaata akomererwe program eno ya Nalubega Rose Lydia Samson agamba I thank Allah Muzaata has son and daughters one of them will feel the same pain how can you say such words mbugo and sex your mother RIP ono gundi ali mu control room yani Ronnie dota wani yalaga gundi akatambi kano akasise waloseke yalaga akatawo dota waseke si wa Muzaata tugende maso Lydia Samson bagamba n'addamu n'agamba it's not the right time to judge Kenzo bannange we can lose him ayinza okwetuga kituufu tumuveeko tukwagala nnyo teweetuga n'addamu n'agamba wamma if mother was there Kenzo can't Muzaata yamugambye n'amugamba sife tumuzaalo ba yeetuge weetuge Sebunya sisi Papa Sirema Sebunya bawaddere ennyimba bbiri zokka zalina okuddamu okuyimba zokka lumu bbiri ave mu kuyimba kale Shani Town agambye I like this man I salute you thank you so much Namukunya Zulaika Twaha Muzaata was right I support him tugende kale Aida Mwiza agambye I think he went too far that wasn't necessary yakizi wala no please read another one tosobola kubanga oyina kwogera kukoba Masaka n'otuuka embalala yakizi wala he went very far kale alibana okulaba wano Pablo Conte agambye big talent till I die sebo katushabe obedience akugambye mpe enkoko yange agambye mpe enkoko yange katushabe obedience agambye mpe enkoko yange then yesha Shidi Ali Mbogo agamanya gola gabaga wabaga yogede Shidi Ali Mbogo Assalamu alaykum wa rahmatullahi comment ye egamba agambye Muzaata mutuufu ulira kuba okisomyewa kano kasobola okugamba nze mukama yampa nti when I look at someone who's in message I know the feeling kasobola okugamba
yebadde mufunyo Shako Shakira agambye abuuziza ko Shamira Henry Katamba naye atubuuzizzaako Aida Mwiza n'agamba kwegamba ntusereti Nalwadda Rose agambye tebinkwatako Sendawula Akisamu agambye takyali muzaata kati ino nazi Sheikh Mulumba Aida Mwizi otusereti tamanyira mulama goto onagaye takyali muzaata kati bamutumba Sheikh Mulumba oyo Sheikh Amira ye musajja mekete musajja ine migoja Musa giriye jalagirwa ndendako wali wali kusimu okimanyi tulimu kunyumirwa naye obudde buweddeyo butya gotobulaba bulazeo obudde bubuge bulagawa please let us talk leave time which example him Lydia Shamsa team Kenzo forever tulikude batwesimu batuleke tuleka tunyumye paka tunakowa tetulina kunyumya tulina kusoma message of course we can even chase you from the control room and we do it ourselves don't think we cannot do so katukole sente zaba kama bafunga tebana Coca-Cola kangi Coca-Cola akugambe kintu kimu genda ku sunflower buto wa sunflower kuliko kipande bwekiti kuliko endagiriro endagiriro yekulagirire ngeri joyinza kufumba mu muchere gubayito mugenyo omukulu ndenye mukulu gwe muchere kati ngomalirizo okugufumba bulungi nnyo n'otula mu meza mu ddiro lyo tula waliyo kwata kibotolo ekya koko tolya wekka tolya don't eat alone yitaba neighbor ba family baani mutule mu ddiro funa ekibotolo kya Coca-Cola test ya together botubaliza utugamba tutya every good meal pirawa botolo of Coca-Cola lwabo kana bakatono ono wajja leti gonacho jaleti Katobana akajja yangu wakubanga batujjayo oli otya ndi bulungi ugamba otya mutawo ugamba otya sirina tabu mwana wa mama ugamba otya Bidinachi